Weewaawo ntendeeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okuba nga kyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amannya mazima Kenneth era nga njagala okusiima ggwe yenna agenda ddala maaso n'okuba nga weekuumira mu byawandiikibwa. Mukama waffe yeebazibwe oyo akuwadde obusobozi okuba nga okyasobolera ddala okuba nga amaaso go ogakuumira ku ebyo ebyawandiikibwa. Nga bulijjo tugenda kubanga nate lwaliro tweyongerayo mu masomo ag'enjawulo ge tugenda mu maaso n'okuba nga twekkaanyiza ddala mu kitabo kino eky'Abefeso, kaakano nno nga tuli mu ssuula ey'okubiri olunyiriri lwa 19 paka olwa 20. Tutambulidde nno ddala nga tugenda mu maaso n'okuba nga tusimaasima ensonga mu kitabo kino ekya Befeso. So nnaku olwo tujja kuba nga tutunulira omutwe gwe tuyita omusingi ogw'abakkiriza n'ejjinja eddene ery'oku nsonda. Omusingi ogw'abakkiriza n'ejjinja eddene ery'oku nsonda. Nga bulijjo tujja tandika nga tusoma ennyiriri ezo, oluvannyuma tulyoke tugende mu maaso n'okuba nga tunnyonnyola ensonga nga bwe ziri. Olw'ekumina lugamba nti kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga n'abayise, naye muli kika kimu n'abatukuvu era ab'omu nnyumba olwabiri, kubanga mwazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi, Kristo Yesu yennyini bwe yali ejjinja eddene ery'oku nsonda. So ezo zennyiriri ez'emirundi ebiri zenyaga tubeere nga twekkaanyiza ddala era nga kikulu nnyo okubanga tutegeerera ddala bw'obanga otandise n'olunyiriri olw'19 nti entandikwa yaalwo egendera ddala mu maaso n'okuba nga erina byetusongerako ku nsonga ey'okuba nti kano nno ke kali akaseera ak'omutume Pawulo okubeera nga yali aleeta ku nkomerero oba nga aggalawo oba nga amaliriza ensonga enkulu eyo gye tugendedde ddala mu maaso n'okuba nga tutunuulira wansi w'amasomo ag'enjawulo egamba nti kiki ekitegeeza okuba mu Kristo, kiki ekitegeeza okuba mu Kristo, nga bwe twalabira ddala okuviira ddala ku lunyiriri olw'11 paka nga bwe tunaalaba ate era ku lunyiriri olw'22 nti ekyandiiko ekitandika nga kigamba nti kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga n'abayise. Kikulu nnyo okutegeera nti Pawulo yali takwatibwa nsonyi enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo ng'era bwe tugenda ddala maaso n'okuba nga tulabira ddala mu Baluumi 1:16 yagamba nti enjiri ya Kristo yali temukwasa nsonyi kubanga yo ge maanyi ga Katonda omuli obulokozi obwa buli muntu yenna akkiriza, kutandikira ddala n'Abayudaaya okwo n'oteekako bannaggwanga. So Pawulo yayogera eri Abefeso, eri Abakristaayo bano Abefeso, nga agendera ddala maaso n'okuba nga abalagira ddala enkomerero ey'ebyo ebyali biboogerako luli bwe baali tebali mu Kristo, nga abalaga ebintu ebyali byabagaanibwa ate era n'alaga n'okugaanibwa okwo engeri gye kwaletebwa ku nkomerero yaakwo. Y'ensonga lwaki atandika agamba nti kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga n'abayise, naye muli ba kika kimu n'abatukuvu. Ekyo tekyali kya nnamaddala luli. Bannaggwanga baali balabwanga abayise, tebaali kika kimu n'abatukuvu era tebaali kitundu ku nnyumba ya Katonda. Ebigambo ebyo Pawulo byakozesa ng'agamba nti kaakano baali kika kimu n'abatukuvu, nti tebakyali bannaggwanga. Kikulu nnyo okubanga tutegeera nti Bayibuli bw'oyogera ku muntu ayitibwa munnaggwanga oba omuyise, etegeeza omuntu abeera mu kifo naye nga talina ddembe lya butuuze. Omuntu abeera mu kifo naye nga talina ddembe lya butuuze. So bwe gutyo bwe gwali eri bannaggwanga ffenna, nti Mukama waffe Yesu Kristo nga tanajja twali tubalibwa okubeera bannaggwanga, twali tubalibwa okubeera abayise, twali tetubalibwa kubeera ba kika kimu n'abatukuvu era tetwali kitundu ku nnyumba ya Katonda.
naye okuwandiika nga bwe kuli mu Befeso 2:18 nti kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga n'abayise naye muli bakika kimu n'abatukuvu era muli ba nnyumba ya Katonda. Kitegeeza nti kaakano mu Kristo abakkiriza bano betulaba mu Efeso abaali bannaggwanga kaakano baali bafuuse bakika kimu. Ensonga lwaki twebaza Mukama Katonda olwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga mu Kristo Yesu kaakano Abayudaaya ne bannaggwanga n'abamawanga betugamba nti kati Bakristaayo kaakano banyumirwa eddembe lyerimu ery'obutuuze. Banyumirwa eddembe lyerimu ery'obutuuze. Yokaana 1:12 paka ku 13 eraga nti abo bonna abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo baweebwa eddembe okubeera abaana ba Katonda. So eddembe Omuyudaaya lyalina olw'okukkiriza Yesu Kristo ly'eddembe lyerimu munnaggwanga lyalina oba abamanga lye balina olw'okukkiriza Yesu Kristo. Naye kikulu nnyo ate era ne tufaayo eri ebigambo bino ebikozesebwa. Bayibuli bw'egamba nti naye muli kika kimu n'abatukuvu. Kikulu nnyo otegeera nti Bayibuli eyogera ku batukuvu bano eyogera ku abo abalonde ba Katonda ab'ekiseera kyonna. Bayibuli bw'eyogera ku batukuvu eba eyogera ku balonde ba Katonda. Abalonde ba Katonda Bayibuli beyita abatukuvu. Ng'era bw'olamba Kolinso ekisooka emu paka olwokubiri n'ebitabo ebirala nga bigenda ddala mu maaso n'okuba nga bikola ki binywereza ddala. ne Peetero ekisooka 2:9 nayo esongera ddala ku nsonga eyo y'emu. Era mu bufunze abatukuvu kikiikirira omubiri ogwa Kristo Yesu. Lwaki tugamba nti batukuvu? Lwaki tugamba nti batukuvu? Nti ensonga ebafuula okuba nti batukuvu banaaziddwa n'omusaayi ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli ensonga ezo ezikkaatiriza ddala bulungi. Enebo olabye Bakolinso essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'11 lulagira ddala obukulu obw'ensonga obwava mu ekyo ekyatutuukako olw'okukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo. Kitegeeza nti omuntu yenna bw'abeera nga tannaba kubeera nga ateeka obwesige bwe oba okukkiriza kwe Mukama waffe Yesu Kristo, omuntu yenna atannaba kubanga yeenenya ebibi bye tasobola kubeera nga ayogerwako oba tasobola kubeera kitundu kwabo abayitibwa abatukuvu. Abayitibwa abatukuvu beba abaanaazibwa, beba abatukuzibwa, bebo abaggyibwako omusango mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo ku lw'Omwoyo wa Katonda. So bw'egamba nti kaakano nti bano betuyita Abakristaayo abaali bamaze okuba nga beenenya ebibi byabwe ne bateeka okukkiriza kwabwe mu Kristo Yesu nti kaakano bali kika kimu n'abatukuvu. Ekitegeeza nti tebali kitundu kwabo abatannaba kunaazibwa, tebali kitundu kwabo abatannaba tukuzibwa, tebali kitundu kwabo abatannaba kuggyibwako musango. Ekitegeeza nti omuntu yenna asobola okuggyibwako omusango kasita abeera nga awulidde enjiri n'akyuka n'aleka ebibi bye n'ateeka obwesige bwe Mukama waffe Yesu Kristo. Ekirala Bayibuli era kyekoonako kye tulina okuba nga tufaayo nnyo ddala kwe kugamba nti bano ba nnyumba bali kati kitundu ku nnyumba ya Katonda. Ekyo kitegeereza ddala nti mu kuwandiika okwa Pawulo bw'ati bw'annyonnyola abaali ab'amawanga nti kaakano tebakyabalwa nga abayise, tebakyabalibwa ng'abo ab'ewabweru oba abagenyi, naye kaakano bali kitundu emirembe n'emirembe ku nnyumba, balina obutuuze mu nnyumba ya Katonda oba mu kika ekyo kye tugamba eky'abaana aba Katonda. Bali kitundu ku nnyumba ya Katonda, bazaalibwa Katonda olw'obwesigwe bwabwe mu Kristo Yesu. Teri muntu yenna alina obwesige bwe mu Kristo Yesu gw'osobola okugamba tali kitundu ku nnyumba ya Katonda, tali kitundu kwabo abayitibwa abatukuvu ba Katonda. So ensonga zino nkulu nti luli betuyita bannamawanga baali tebalina butuuze oba butuuliro mu nnyumba ya Katonda, naye kaakano
balina obutuuliro mu nnyumba ya Katonda. Lwaki balina obutuuliro mu nnyumba ya Katonda? Olw'okukkiriza kwabwe mu Yesu Kristo. Ensonga eno tugikuliriza olw'okubeera nti bannagwanga balabikira ddala nti bajja luvannyuma, mu kuba nti Bayibuli etulaga mu Efeso 1:12 nti Abayudaaya be basooka okubeera n'essuubi mu Kristo Yesu. Kati bano bannaye bagenda okubeegattako yensonga lwaki ekyandiikibwa kyogeranga bwe kyogera nti n'abataayina butuuze mu nnyumba ya Katonda obw'emirembe n'emirembe, mu kuba nti bo baali tebannaba kukyuka oba kukkiriza. Kaakano balina obutuuze era bali kitundu ku nnyumba ya Katonda emirembe n'emirembe. Nti ng'era boolaba abaali abaweereza ab'omu nnyumba eya Sulimaani nti baabeeranga mu nnyumba eyo ebbanga lyonna kuba baali baweereza be. Naffe abakkiriza Yesu Kristo tuli kitundu ku nnyumba ya Katonda, era ensonga lwaki Befeso 2:22 egamba mu oyo era nammwe muzimbibwa wamu okubeeranga ekisulo kya Katonda mu mwoyo. Nti nabo buli muntu yenna akkiriza ng'ali kitundu ku bannagwanga, ng'ali kitundu ku Bayudaaya, abeeranga ali kitundu ku abo abazimbibwa ewamu okubeeranga ekisulo ekya Katonda mu mwoyo. Byakola ki? Byakutegeera. Era tugwanidde okuba nga twejjukanya ku nsonga ki? Ensonga gye tugwanidde okuba nga twejjukanya ensonga ey'okumanya nti okuviira ddala mu lunyiriri olw'13 paka olw'18 twalagira ddala ng'era bwe tugendedde ddala mu maaso n'okunyweza nti abo bonna abayitibwa abanagwanga Bakristaayo kaakano baweebwa okusembera, oba kaakano bakkirizibwa oba baweereddwa eddembe lyerimu n'abo be tuyita Abayudaaya. Baweereddwa eddembe lyerimu n'abo be tuyita Abayudaaya. Nti luli twali tetulina eddembe nga lyerimu n'abo abayitibwa Abayudaaya, naye kaakano tuweereddwa eddembe lyerimu n'abo abayitibwa Abayudaaya. Bw'oba osomye olunyiriri olw'20 olw'Abefeso lugamba nti kubanga mwazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi, Kristo Yesu ye yennyini bwe yali ejjinja eddene ery'oku nsonda. Kati waliwo n'ebirala ebikulu ebiri mu olwo olwabiri bye tulina okwekkaanya nti waneeno bwe tutuuka wano tutuuka ku nsonga ennungi ey'okusatu ennyonnyola bannagwanga kaakano balabwa batya, bannagwanga kaakano bayitibwa batya. Ensonga esookera ddala jjukira gye tusoose okulaba y'ensonga eri mu lunyiriri olw'19 nti okubeera nga bannagwanga kati bayitibwa abatuuze oba bayitibwa ekibuga, oba okubeera nga bannagwanga bano bali kika kimu. So y'emu ku nsonga gye tulaba nti bali kika kimu n'abatukuvu. Ensonga ey'okubiri gye tulaba y'ey'okubeera nti bannagwanga kaakano balabibwa ddala okubeera nga bali nnyumba ya Katonda, bali nnyumba ya Katonda. Bino byonna bigenda mu maaso n'okubeera nga binywereza ddala amazima agakakasiza ddala kiki ekibeerawo omuntu bw'abeera mu Kristo. Nti luli abataalina butuuze kaakano balina obutuuze. Nti luli abataali famire ya Katonda, abataali nnyumba ya Katonda kati baafuuka famire ya Katonda, baafuuka ennyumba ya Katonda. Nti luli abataali kizimbe kaakano bali kizimbe, kubanga ensonga eyokusatu gye tulaba yeno Pawulo gy'agereegeranya bannagwanga abakkiriza mu Efeso okubeera nga kaakati kizimbe. Ensonga lwaki agamba nti kubanga mwazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi. Nti ensonga zino ez'emirundi esatu zinnyonnyolera ddala bannagwanga kaakano be baani, batuuze, bali kitundu ku nnyumba ya Katonda, ate boogerwako ng'ekizimbe. Era kikulu nnyo okubanga ffe kino nakyo tukinywereza ddala nti bwe twogera ku nsonga ey'okugamba nti kubanga muzimbiddwa ku musingi, kikulu nnyo okutegeera nti omusingi ogumu ogw'ekkanisa si mulala wabula
ye Mukama waffe Yesu Kristo. Omusingi ogumu ogw'ekkanisa si mulala wabula ye Mukama waffe Yesu Kristo. Era bw'oba osomye ekitabo kino eky'Abakolinso essuula eyokusatu olunyiriri olw'omwenda paka olw'ekumi-n'olumu, ennyiriri zino zinywereza ddala obukulu obw'ensonga. Pawulo agamba nti ffe tuli bakozi wamu ne Katonda, mmwe muli lusuku oba nnimiro ya Katonda era muli kizimbe kya Katonda. Abakristaayo bonna mu bufunze bw'ensonga kizimbe kya Katonda. Katonda yazimba obwakabaka bwe era Bayibuli eraga mu lw'ekumi-n'olumu alaga nti nga ekisa bwe kyampeebwa nga omuzimbi omukenkufu nateekawo omusingi, era omuntu yenna azimba ku gwo ayina okuba nga afaayo kikyazimba ku musingi ogwo. Twetagana tugutegeera musingi ki Pawulo gwe yazimba. Lw'ekumi-n'olumu alaga nti tewaliiwo musingi mulala gusobola kuteekebwawo wabula ogwo ogwateekebwawo nga ye Kristo Yesu. So obukulu bw'ensonga bwe njagala tubeere nga tutegeerera ddala wano nti Bayibuli bw'egamba nti kubanga mwazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi, ky'olina otegeera nti omusingi omukulu ogwogerwako wano, omusingi omukulu era ogumu ogw'ekkanisa si mulala ye Mukama waffe Yesu Kristo. Wabula ku luuyi olulala era kikulu nnyo okutegeera nti abatume ne bannabbi baali musingi mu ngeri ki? Mu ngeri ey'okuluŋŋamizibwa okw'ebyo bye baawandiikibwa. Nti okuwandiika okw'abatume mu kuba nti kwali kwaluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda, kwali kwaluŋŋamizibwa Katonda mwene, okuwandiika kwabwe mu ngeri emu oba endala kwafuuka omusingi gw'ekkanisa. Nkiddamu, okuwandiika kw'abatume mu kuba nti kwali kwaluŋŋamizibwa Katonda, okuwandiika kwabwe kwafuuka omusingi ogw'ekkanisa. Kikulu nnyo ekyokuba ekyo nga tutegeera. Lwaki? Nti ebiwandiiko bino ebyawandiikibwa abatume ne bannabbi byafuuka enkokoto ewanirira kye tuyita ekizimbe wansi. Kye tuyita ekizimbe si kirala ye kkanisa. Ekiwanirira ekkanisa kaakano si kirala wabula kyekyo Bayibuli kyeyita okuwandiika okw'abatume okwafuuka omusingi. Okuwandiika kwabwe mu kuba nti kwaluŋŋamizibwa kwafuuka omusingi oba kwafuuka enkokoto ewanirira ekkanisa. Teri kkanisa kyesobola kukkiriza leero nga si ekyo abatume kyaweebwa abatume ne bawandiika. Ekkanisa yonna etasobola kuyimirira ye kkanisa etagenda mu maaso n'okuba nga ezimbibwa ku ebyo ebyaweebwa abatume. Ebyo ebyaweebwa abatume bye biwanirira ekkanisa eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ojja kumbuuza lwaki bw'atyo bwe yateesa nti bino bye yawa abatume be bye birina okubeera nga biwanirira ekkanisa eya Namaddala. Tetuyinaayo kye tukkiriza kirala wabula ekyo ekyawandiikibwa abatume. Enzikiriza yaffe ya kitume mu kuba nti bye tuyina leero bye tusoma nga amabaluwa agawandiikibwa eri amakanisa gawandiikibwa batume. Ekitegeeza nti okuwandiika okwo okw'abatume okwali kwaluŋŋamizwa omwoyo wa Katonda kwe kwagendera ddala maaso n'okuba nga kunnyonnyola era kusalawo enzikiriza n'okusomesa okw'ekkanisa. Si bano abatume abakaakati betuulira nga beeyita nti batume wabula tugamba abatume abaaliwo mu kyasa ekyasookera ddala ng'ekkanisa etandika. Be batuwa bye tukkiriza okuyitamu ebyo bye baawandiika. Ensonga lwaki Yuda eyogera nga bweyogera mu 3 ng'egamba nti tugwanidde okulwanirira okukkiriza kwaffe okwatuweebwa omulundi ogumu. Ensonga y'emu eddibwa mu Yuda 1:17 titujjukire nnyo ebyo ebyatuwandiikibwa abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Era kikulu nnyo otegeera nti abo bonna b'owulira olunaku olwaliro nga beeyita abatume si batume ba Mukama waffe Yesu Kristo.
abo bassekigwanyizi tebalina kiragiro kiva eri Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ebisanyizo byaliwo omuntu byalina okubanga ayina obanga atuukiriza okubanga ayitibwa omutume. Ekisookera ddala yalina okulondebwa Mukama waffe Yesu Kristo mwene, si mu kirooto, si mu kwolesebwa. Ensonga ey'okubiri, omuntu oyo alina okubanga yalaba ku Mukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okuzuukira. Ekyokusatu, omuntu oyo yalina okuba n'obubonero n'ebyamagero ebyenjawulo ng'ate by'amaanyi. Ensonga ezo zonna mweziri mu Bayibuli. Olunaku olwaleero waliwo abantu ab'enjawulo ekkanisa nga ey'Abaroma kyeyita okusikira obutume. Mu nsomesa ya Bayibuli teriyo kintu kye tuyita abasika ab'abatume, nga leero bwe tulina bapaapa ab'enjawulo bagenda maaso n'okuba nga bagamba nti be basika ab'omutume Peetero. Omuntu anaabuuza kiki nnyo ekyali eky'enkizo ekifuula Peetero okuba nti asukkuluma ku banneebe, tekiriiwo. Abatume bonna baali bayiweereddwa obuyinza bwe bumu. So ensomesa n'enjigiriza eraga nti bano leero be bayita bapaapa nti basika ba Peetero oba bagenda maaso n'okutwala maaso obutume, ebyo byonna bya bulimba. Luka 6:12-13 eraga nti Mukama waffe Yesu Kristo yalina abayigirizwa bangi, ne mu bayigirizwa abangi mwe yalonda abatume. Era nsomeseza n'endagaano mu masomo ag'enjawulo nti abatume bonna baali bayigirizwa, naye si buli muyigirizwa yenna mutume. Ebyo bikulu bya kutegeera. Ekyo kikulu nnyo kyakuba nga kikola kitya, nga kitegeereka ddala buki bulungi nnyo. Watali kitegeera tujja kwongera okuba nga tulabira ddala zino ensobi ezeeyongedde okuba nga zibaawo. So kano nako kakulu kakuba nga tutegeera nti bw'oba otunuulidde Befeso 2:2 eraga mu kuwandiikibwa kwayo etandika n'abatume, tetandika na bannabbi. Mu ekyo tuba tulina okutegeera nti bw'etandika n'abatume netatandika na bannabbi, bannabbi bano aboogerwako si be bannabbi ab'endagaano enkadde, wabula be bannabbi ab'endagaano empya mu biro ebyekyasa ekyasookera ddala. Singa yali etegeeza bannabbi bali ab'endagaano enkadde, be bandisoose kubanga bannabbi b'endagaano enkadde be baasooka abatume okujja oba okubeerawo. So kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti abo bonna be tuyita bannabbi n'abatume, kaakano tusobola okugamba nti bafu, tebakyaliwo. Era y'ensonga lwaki olunaku olwaleero tetukyalina batume na bannabbi. Naye obuyinza bw'abatume ne bannabbi bano busigala bukyaliwo okuyita mu ebyo bye baawandiika. Era abatume ne bannabbi ab'endagaano empya tusobola okugamba nti ezo ze zaali yafeesi eza waggulu ennyo mu ndagaano yaffe eno empya, nga Befeso essula eyokusatu olunywa olwokutaano nalwo olugenda ddala mu maaso n'okuba nga lunywereza ddala bulungi nti yafeesi ezaali ez'owaggulu ennyo zaali yafeesi eyaki ey'abatume wamu ate era nga kwotadde ne yafeesi ey'abannabbi. Era ensonga ezo osobola ozirabira ddala bulungi nti nabo bogenze mu kitabo kino eky'Abakolinso essula ey'okumeka Bakolinso ekisooka essula ey'e12 n'otunuulya olunyiriri olwa28 lulaga nti Katonda n'asooka n'alonda abatume, n'alonda ne bannabbi, n'alyoka alonda n'abaki n'abasomesa. Kati so bikulu nnyo bino byakuba nga tukola tutya nga tutegeerera ddala. Bikulu nnyo byakuba nga tukola tutya nga tutegeerera ddala bulungi. Omuntu singa oba tutegedde bulungi ensonga zino omaliriza nga otabiikirira ebintu, naye abantu bano baatuukiza dda obuki obuvunaanyizibwa bwabwe. So mu kumaliza kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti Bayibuli bw'oyogerako Kristo nga ejjinja eddene ery'oku nsonda oba ejjinja erikulira ensonda, tukirabira ddala nti ekyo kiviira ddala mu Zabbuli 10:18 olwa21 paka olwa22. Naye obukulu bw'ensonga bwe tulina okuba nga tutegeerera ddala naye tuba nga tugasseeko Peetero 2:6, kiki kye kitegeeza Kristo okubeera nga ly'ejjinja ery'oku nsonda. Kye tulina okusooka okuba nga tukola kwe kutegeera ejjinja ly'oku nsonda litegeeza ki oba likiikirira ki.
kikulu nnyo okutegeera nti no ejjinja ery'oku nsonda ejjinja eryateekebwanga ku nsonda w'ekizimbe okusalawo kye tuyita enkuubo zonna ez'ekizimbe, nti ensonga eno oba ekirowoozo kino eky'ejjinja ery'oku nsonda kikiikirira ate era ne kye tuyita engeri ey'ekintu, nti mu luzungu kye tuyita regulation and patternhood, nti Mukama waffe Yesu Kristo tali bubeezi ntandikwa oba awanirira ekkanisa, wabula yaweera ddala n'enfaanana n'ekikula eky'ekkanisa. Ate era Mukama waffe Yesu Kristo yasalawo ekifo ne yafeesi eya buli muntu ssekinnoomu ali ekitundu ku kkanisa ye. Teri mulala yenna abisalawo wabula Mukama waffe Yesu Kristo yabisalawo ebyo. So mu kuba nti ly'ejjinja ery'oku nsonda asalawo enfaanana n'ekikula eky'ekkanisa ye. So mu byonna abatume, ebyo byonna ebyaweebwa abatume, tebalina kye baali basobola kubeera nga bakola owataali Kristo kusalawo enfaanana n'ekikula eky'ekkanisa ye. So byonna abatume ebyabaweebwa okukola byali bisobola okuyimirira olw'okuba nti Kristo yennyini yali awaniridde buli kintu kyonna. Kristo yennyini yasalawo enfaanana n'ekikula eky'ekkanisa ye, yennyini yasalawo ekifo ne yafeesi eza buli muntu yenna ali ekitundu ku kkanisa ye. So yeno ensonga lwaki twogera ku kye tuyita omutwe gwe tuyita omusingi ogw'abatukuvu n'ejjinja eddene ery'oku nsonda. Mu ekyo kye tugenze mu maaso n'okuzuula nti abayitibwa abatukuvu beebo be tugamba nti be balonde ba Katonda ab'emirembe gyonna, be tugamba nti baanaazibwa, baatukuzibwa ne baggyibwako omusango, kaakano nga tugamba nti n'abo abaali ab'amawanga kaakano bafuuse kitundu ku abo abayitibwa ekika kya Katonda, ku abo be tuyitibwa ennyumba ya Katonda, ku abo be tugamba nti kaakano kizimbe kya Katonda, Katonda mwene eyasalawo enfaanana yaakyo, ekikula kyakyo na biki buli omu byasobola okuba ng'akola. N'abakkiriza tunaatandikira wano nate okuba nga tutunuulira ate ennyiriri ebbiri ezisembera ddala, omwo nga mwe muli olunyiriri olw'2:1 n'olw'2:2. So nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna. Amiina.